kale ensonga bwesi bwe zigenda ogenda maaso n'okubeera nga zitambula ndowooza muzitegedde ddala bulungi nnyo gwe noonya woogwiramu tujja genda maaso n'okubeera nga tutambula nawe mpolampola kuyamba okumanya okuvangako kwe kusinga banga gwogenda okuwulira bali abakayana gye mu bajjiro eyo gye mubajjira obayo abakayanyi ebifu byalemerako obagamba nti nabijje kubukedde bakyogeddemu kyenkya bintu byabadde bituufu si byakulimba naye nga mu byomunange tugamba omukulembeze w'eggwanga atwala bamita muzeiti habura Yoweri Kaguta Museveni Tata Natasha akyaliagala n'eri olowooza teryamuyisa wali yenno siriwulira ng'alyogerako tugamanya katugamba anti kati waliwo gebejjako atayinza kukyogera era ne wali yakyogera mulundi gumu teyakizza gwe olaba ayogera oli akyeyanjula nze ndo awo kuwulira ng'ayogera amanya ge ngawulira ng'agogera naye kale si ensonga tugamba ti nagenda kwogerako ery'eggwanga olwaleero omuntu wange agenda kwogera ku ki oyinza okusooza naye nga mulimu ekikwatako tombulira azitwa ojawulira sabe wantu waba watwalawo era waba atwalawo n'akyusakyusa ekintu kyonna kyonna n'otakimanya abayayi bajja kusanga ku luguudo bakunwezo bakwate vagaranti bagambe na bino president yabyogedde kumbe nga tannabyogerako naye ng'ekikulu kyangu nnyo tewali nsonga ndala gyagenda kwogerako mu ggwanga lya Uganda bwe bulwadde buno bwa Ebola olabika nno bugenze maaso n'okuba nti no bukyusakyusa embeera abakitegeera obulungi be beekasanda ne mubende anti bo ne we twogerera bakyali ku lockdown kiba kitegeeza nti ayinza okukomawo n'abeera nga akendeezaamu nga bwe wamulya bwe yakendeezanga mu covid ayinza okukomawo n'abagamba nti akati mudaliye obulamu butambulira ddala bulungi nnyo ezimu ku nsonga zagenda okubeera ng'ayogerako ssaawa ze ziba bbiri ezo zo yazeekwata tewali agenda maaso n'okubeera nga azinyegako ajja kubeera nga ali ku mikutu gyonna naddala wano ku Vision Group agenda kubeera ku Bukedde TV wano kuno kwondabira ajja kuba ku Bukedde TV 2 ajja kubeera ku Aban TV 1 Luwo TV East ate Kodeka TV West wonna ajja kubeera nga kwali ne ku radio station ez'enjawulo omuli Bukedde Fama Embutkizi omuli Lupinyi omuli 1 Luwo omuli abakulu bali aba Radio West embeera etambula edda bulungi nnyo etop ate kwoteeka Lupinyi side kale tugenze munnaffe ate kuteeka erinza okutwalira muntu wange gwe azukuse afuluma ayingira asuubira okutandika ka bizinesi etteeka ly'omwenge yandisaayo yonna lyandiruma amazima gali nti munange ayitibwa minisita Opendi minisita oyo alina ebintu byatanuula akola mpologero okulaba abantu bakibuukidde okukakana nga kitandisa ate okukola minisita agamba mulina kyemutalaba bannange omwenge nedda gususe guyitiridde bantu banwanye omwenge mukyemanyi Kenya omwenge watandika ssaawa 9 bakola era buli omu akimanyi nti 9 bakuwa ekipa yo zinawera 9 tokwatako afe tuyina oyagalira nga wakoze kwa otuukayo nga bagatugaddewo ate bakukuwa Kenya abo mbagadde ziwera 9 n'olyoka ogamba bakuwera ne bakuwa guliko n'emyaka teeka bwe lijja liteekemu n'emyaka oyinza okusanga omwana omuto ng'omulaba onnyo omwenge n'okwata n'owewunya n'oganta kati n'omwenge agwagazaaki ayagala kendeeza bizibu ate yeeyongera bizibu ani kumalako pulaani oluusi balabira ku bakulu naye ng'ekyo kikyamu naye nga minisita yagambye nti nedda beteeka okuli bannaffe abalikwasaganyiza kubanga batandise edda kati okuliteesaako okulibaga mpolampola bannaffe abakola omwenge nabo kibatwaliremu anti singa otadde obulanga ku TV naffe kitwaliramu alina essaawa zalina obuteekamu nebubaddeko bayinza bwolanga obadde butandika ssaawa 9 obw'omwenge obulanga bw'omwenge butandika 9 ku okukatiriza okukiremerako kakati ekirala nti nomunange oyo anwa omwenge alina okubanga ziweze essaawa 6 ezaffe zirina kuba 6 baga tutandike ku 6 z'amalya g'ekyemisana otandika okuyiwayo bannaffe bagamba nti nno gwe alina ekifo alina ebbaala ne bakusanga ng'oguddewo akagutunda bamuyita kagutunda abonereza agutunda abonereza kagusunda abonereza agutambuza ku mmotoka oba kagaali abonereza omuntu aguweereza mu bbaala abonereza agulagirira nti dola yaguyiisa oguwooma ndowooza owulira abantu 7 etteeka ly'omwenge libakwata ewa Katonda mu busiraamu ewa Katonda libakwata anti minisita wuyo atandise akyajinga bameka minisita akyajinga bameka minisita siyagenda okutegeerera minisita ojja kuba asaaga lwaki kubanga atanaba kumanya musolo guva ku mwenge tanaba kumanya abantu bakola mu bbaala lwakuba minisita gw'oli bulungi sokoleke minisita golakuba oli bulungi
abantu bali bewagudde mu covid katonda n'abateekako olukomera n'abazinga kati badde bayitiridde okutamiruka abatadde mu komera ate bakitakola ku kyabwenzi ekyobwenzi bayitiridde obwenzi anabakolako dyawo kankuweyo akafaayo omwenge mu busiraamu bagoba nti ye kabaka w'ebyonoono omusajja lumu yagenda mu muzikiti n'asanga ye yali asaala oba asinza n'amugamba nti gwe okola otya okusinza katonda bw'oti naganze nkinagita nagivaako kumbe katonda yali amusindikidde sitaani emukeme omusajja n'amugamba nti wakola ki n'amugamba nze natta omuntu n'amugamba nti sisobola kutta muntu tokyogerako n'amugamba nti wakola ki nti nze nakwata omukazi nti tokyogerako sisobola n'amugamba nti wakola ki nze nanywa omwenge n'agamba nti ate omwenge afazaaliko ng'agenda mu bbaala ng'anywa mwenge amala okugunywa alaba kiweyita kimunyuliridde ng'akikwata nga bamusanga ng'akitta olaba omwenge bwe gumuforcing okukola amazambi gonna asatu amakambwe ennyo kati tukugamba nti abantu banava ku mwenge n'obwenzi bujja genda omwenge guyina ekirungo gye kuteeka mu bulamu ati wadde ogatukendeza obwenzi kati buli muntu ndowooza bakwatidde mu butemu an'omwenge era ogenda okuwulira nti yabadde yeesizo naye gwe omanya obubenje bwe tufunye ku mwenge era poliisi olugamba nti yabadde yeetadde omumbejja namaalwa ku mutwe yabadde yeesiye amagengero basooke bakole ku bizibu by'abantu ebyo kabasooke bajjewo guno omwenge obwavu siganda bijja kutereera kubanga minisita bo bali bulungi minisita mulabye ebbanga lyonna ng'ali mu parliament ng'ali mu parliament asooke yeyambe mulazi ebbanga ddene ng'ali mu parliament era ng'akwasaganya ekyensonga kitegeeza kashiwaali kakati musooke mulowootere n'ebintu ebyekira abantu okugenda sayidi eyo ey'okunywa omwenge ekisooka buli ssaawa goba ku nguudo embeera zibawedde kuti bakyalina nabo mirembe ekirala kati boda baziyodde ngamba omuntu asembayo ddala wansi bavaako beekyawa minisita munaamala ensonga ezo tudde ku ky'omwenge kubanga nze embeerayo mu kudigida abantu banyinya abakola awantu awaba omwenge ate tugamba nti byonna embeera si yembi bantu tulina okwebeereramu ne tuleeta embeera kati no ekirala ddoola ekiriwo abasuubula ebikadde nabo kati batandise okukulumira URA baga nti omusolo nagwo gulabika guyitiridde ku bintu ebikadde buli we bagenda abakyala nomukyala namuwulidde buli we bagenda okubanga bajja emali yaabwe naddala mu URA nga bongeza bw'abanga awukolamu bw'ati anoonye ssente agenda gyendi botaye agenda okusanga ate ekubisizaamu kati simanya nyo abayamba kubanga oli yagambye nti yali asuubula endibotanga 8 kati wayogerera asuubula endibotemu kati manya abantu bameka bafiiriddwa emirimu awo ana embirowoozaako 8 okujjako naye nga tewasoma kubala musale sente ntono ku ndiboota zino 8 sigale nga ziyingira ofune sente nnyingi okusinga okumbinika sente kubanga tukyakuzaako agenda nti ensobi y'okusuubula ebyolunna bivaako era kati bwogenda okumwebuuzaako n'omuga nti gundi ebyebweru bikola bitya nti anse URA yannemesa aba URA mweddeko okitegeera newankubadde mulina bakama bammwe ne bakama bammwe batuuse mu nsonga eno iwalage nti kiganyimu temukalubya nnyo mbeera kubanga bino ebintu ate URA ogiraba oleeta n'ekintu awo nga ne mu gundi yaabwe tebakiinaamu mu sisitimu yaabwe tekiriimu ne bayiya buyiiya omusolo gwe bakuteekako anti envudde ngamba tikakati kati bano mubanyize bo tebasobola kubawa musolo kyokka ne bali abaguleeta abakumwenge naye mubayingiridde eggwanga lisigale ku kyolwo nawulidde bagamba baana baali balituute wamanerenda pulezidenti n'abaga nti abaayi mulekeraawo temugenda kwewola kuba manerenda bannange mutuukeko wansi bannaffe abali waggulu eyo mulabe embeera bwerifa abantu tubalaba yakozesanga abaana 10 kati yabyekolera bali abaana 10 olowooza bali luddawa do you think about it munnaffe gwe minisita abeereyo waggulu n'awanika omukono okirowoozaako muyingire mu bintu ng'ebyemisolo bino emivumba abantu gye bayambalanga omuntu n'aggyako ssente abaana basuubulanga engoye eyo wansi n'agyeta ku street newandegeya n'akola omuvubuka n'atabba natakirowooza nako naffe ntusanga n'ogamba eno sinika yammeka ti sinika ngerabika bulungi nti ebiri njikuwa kati tezikyalabika bazivaako ddala bakolawa URA abalemesa aya basi tunyigemu ndowooza katono tugendeko mu kakaawa ate tulaba abantu kibagenda mu maaso n'okulabika nti nno boogera ku nsonga ezitaliinadda ku bintu ebitalimu nnyo ate ebirimu amakulu ne babireka asobola kusirika bataasa ggwanga lino katunyigemu Dennis tukomewo n'akakaawa Kakaawa Muchencha ekatukusiddwako Prestige Magellan. Kakaawa kalungi akasesako
kale wamatobaze banaffe abatekamu ensimbi nga mwana itusema nese kusimba mwe musinga muri big nnyo era nze ngata niko bagamba Merry Christmas very soon weekend janja kutandika chibagamba banaffe abanafa bali ku Chapa General Enterprises thank you very much era nga haji kati agudde wo baita okurafiki building akera ko mukezi baina ekibiti kya solio nagamba basichisa zo mundi gumucha nga chikolerawo nekyaka tekirina buzibu bwonna jjukira nti era bakutegeeza nti abaana abo abakawummula wakaawo manyi balya nnyo si bangu nnyo oyinza obutaba controllinga nga n'ebyenfuna bigenze maaso n'okuba nti no bikalamuka sobola okuleeta noodles zo noziteeka wansi awo ne bagenda maaso n'okuba nti no bazikozesa teekawo prestige ajja kubeera nga abayamba bamanyi okwoza engoye sabbuuni ne bamuleka mu mazzi kati bagulire jama omuteekawo ne bamuleka mu mazzi era ajja kusigala nga akyasobola okukola omulimu gwayo ogwakwoza jjukira nti balina ne lanzo anaba kwoteeka mikwano gyaffe bayita abasesako abakugamba nti ennaku zino ebintu byakyuka osobola okufuna amata ga soya osobola okufuna omugaati gwa soya ate ku mukaati okwo nakugamba nti ate kasita oteekako siyaagi ono wa prestige obulamu bujja kuba butambulira ddala bulungi nnyo saidi takulimiranga banaffe aba prestige majorini abo batadde ssente mu mpaka z'okufumba mangu ddala tugenda kuba tusimbula mwebale nnyo mwebalire ddala katuno tugenze kakaawa amulungi tukugamba tino enamba eri 0 emunnyako okuba air studio 33787 enamba eyo 0 kakati enamba kwasindika message eya SMS 0772 48 15 93 abina 885 ya WhatsApp empandike sinjogere wadde encoding ya video kale mchala muyambe tabitegeera banange akambaino musajja wa myaka 10 bamaze banga munayinga bali bonna balina abaana balina batano nagamba banange nayo obulamu mpulira buntende walidwa omusajja wange mwenzi omusajja wange akwana buli kiramu bundeta media waka abakwana baganza ate bwabagana ne babanga abamuganyi wakiri abasoberera ndesa abengande waka basebone banyawo muntase abenganda kati yayita mbabiri nabo yabagala era naye bwacho nanjawula nabo abonna bata kachimpitideko ne kukyalo nabo bali bubi kyonna buli jenzi tabangeya eno bansekerera sayidu yagala gundi ayagadde owemmere avudde ku wemmere ayagadde abadde atembeya oba bikwanso abiyeta sosola banange mpulira ntende waliro naye kisinga okumalako amaanyi kyawakanyina byennunda ate mwenzi ja sente Afrika olemwa tajja kunoba kategeeza ntajja kunoba munyambe kyategeeza ntajja kunoba naye mukyala wattu nkugamba nti gumiikiriza ekyo kisookera ddala kubanga olina byolunda ola amanyize ennyumirwa nnyo ebyafaayo ate nga biri eno mu Quran waliwo omusajja yajja eri omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nabbi byonna tubyogere nenze sobola kuva ku bwenzi namugamba nti kikinanga kisobola kuva ku bwenzi byonna tubyogere nesobola buvaako nabbi n'amugamba okay tofaayo genda mu maaso n'okwenda n'amugamba naye onyumira okwenda ku maama wo n'amugamba nti ekyo tekiriiyo n'amugamba onyumira bende ku mukyalawo n'amugamba nti awo nzita omuntu onyumira bende ku mwana wo namugamba nti nedda tekisoboka ate sister wo namugamba nti tekiriiyo namugamba nti n'abo b'ozannyirako bayina famire zaabwe eziwulira obubi kati maama tuuza omusajja wo mugambe tuzadde abaana 5 mulimu n'ab'obuwala kino kyokola mu myaka gino gy'okyalimu bagenda kikola abaana bo bukadde naawe tojja kunyumirwa kakkana tuuza nniya omusajja ono ajja kuwulira ekisookera ddala ekyokubiri kyabakola omukazi ono abadde mu kujjukujju akugambye nti bawe yakwana bamaidi yabajjawo ekisookera ddala maama bamaidi tobazza bateeke wala musajja mutangire bamaidi bajjeewo abenganda bajjeewo abakazi gusigala kulwanagana na baneiba kubanga kati ne kukyala kati alwanagana atana alagawa aina abaana 5 aina byalunda kati gw'omutwala wa kantese byange kati madam njakala omanyi kubanga kati bwekituuse abakyala b'ekyayi twetamiddwa owulira watondebwa kumanyirwa number 1 kibuuzo watondebwa kutereeza abasajja bakulu b'obazaala omuntu obanga omulaga nti omwagala oli munne ozadde abaana bana mufaana emitwe nasigala nga atawanka agenda kutta agenda ebyo bigumiikiriza okukakana nga kwetedde bulwadde nga ate n'embuzi azireke
tambula oveewo banga twaliwo abireke you can start all over again abantu batandise all over again abaana abatano again n'abaana be wakati omusajja ayinza n'okukwata abaana ani anamusenza n'abaana abo abataano abasajja ekyo kyotegeeza abasajja gye bali abasajja gye bali simulaba nka wasawo abataano nakoma ku w'abasatu oli mu nsi nakoma ku w'abasatu ulira ow'abataano simulabanga feeyi wali omulabyeko ow'abataano ekitegeeza kati ensi yekyali ntono mpaji katukulage ensennene mukyala mbadde nkugamba ekintu kiri kimu oyo omusajja sigwa omuzaala number 1 obwo bwenzi bw'alina ewaawe bamumanyi ayinza maama nze mbeere mu evening time y'obuli ssaawa agenza akula abakazi mwamanyira kutuukawa yabeere mu ssaawa esembayo mu myaka 7 8 mukati wajja okweyagala naawe gyo ndaju n'emyaka ogimaze mu kwenda ojoze osombye endwadde okwokujoga kwe tugenda okukoma katonda akyaba protectinga okujoga kwe tugenda okukomako bamaama n'otusanga omukyala ng'alina omutima gwenyika obulamu bwamutama akuzza aweddewo mama lwakubanga yafumbirwa oyo muleke obamute amugambe taata w'abaana okimanyi bwe mba nga nze nnyinza okuba nnyina kyesituukiriza tuleeteyo munnanga nyambeko amuwa olukusa aleeteyoko munnaamu yambeko omusajja amwagala agwa musajja wa amwagala amaze naye emyaka 10 tannamukyawa bintu byetagamu common sense owulira bintu byetagamu common sense tosobola kugamba omuntu akwana omukozi akwana sistawo akwana abo ku kyalo abo yabamutangira n'abajjawo gwasigale ng'ogumiikiriza bamubuulirire mama yewe yava mu kika kitali omusajja ono ayina ekizibu nga beetaaga okulaba ku musawo kitwale ewaabwe bayinza okwetaaga okulaba ku musawo maama ono akyayagala omusajja we kwaye taata w'abaana abakazi ba Afrika njagala bategere bulungi ekintu kye bayita okwagala kirala ekyo okuba kuguma ku baana tulowooza mbu aba akwagala nnyo batawana lw'abaana na bisolo bino byalunda bakyawadda wangi yogera tukuwulira wasuza otya dola wange ne Faridi kyankalanye toyinza butakwaddamu okutegeera dola ate nkupese nange nkubye essimu kiyombe kya Faridi ate lwaki Faridi olwokuba gwe oli musiraamu sebo oyagala batugirewo basajja baasiramuka dda maama nnyabo abantu tulyewa abamu bwe tujjaako okulya Faridi minisita oyo simanyi opendi yeebereremu enkola oli ku mwenge nedda Faridi kugambe ebigambo bino wammanga wangi ndi kumpewo naye omanyi abantu abakifunamu ne gavumenti yennyini ekifunamu nnyo mubawulira nga batukugguka mbu mukugulewo ssaawa 6 wali ofunyeeko ku buzibu bwonna bamukwana okufuna obuzibu ku mwenge n'abalala babufuna nga ate tebagunywa bangi nnyo anti nange nabufunako nga tebagunywa aliwo yankuba ekigwo nnyo ng'okijubisa musimanye amateeka g'abasiraamu gabeereyo omuntu Mama Miranda kuwulira Faridi munnamasaka munnange Mama Miranda abakifunamu Mama Miranda omukyala muwa amagezi akola ati ebisolo byabireke n'abaana bannange ekyo si kisajja ebyo dola kama akusaasi omukyala oyo amagezi gemuwa oyo si kubanga ayenda wano na wali akwata ekintu kyabwe akibaddize okubanga mugumiikiriza omukyala amutangire tosisobola abaana obaleka bubali ennyina omukyala oyo amagezi gemwoyo omusajja amukube mugongo taddamu mukombya kyekyo Mama Miranda tavaawo kyekyo Mama Miranda tavaawo abasajja bamanyi bwe batyo mugongo asobola okugwira kyekyo Mama Miranda tavaawo Mama Miranda alemereko naye ng'afaana kombya kyekyo Mama Miranda ndi naawe musibire bweru tadda alina waasobola okudda ng'asobola okulundirawo ebisolo bye aliviire eryo jjiini ye dola ne kwati musibe bulungi nze Mama Miranda ewange mama webale kukeera kale Mama Miranda kukeera bannange abasajja mujoze sebakulira tereze wamma halo dola ngopangula kushenyo nawo wala cyankalanye omuntu akwana n'emiti twale eri bakwana n'emiti esebo walayi teesa
ngate nga from manage sikio mtanda baga atenga system wa pole kisebeta batu kama pocket kitende pamulire omusajja abasajja basajjala omusajja awukazenge omusajja kukigwango okumenera osheze ate omusajja akamukyagwa ndikukube mudalero yakasikola byo bya mpona twale eri kazeke twale eri waka mpya ngwa omusajja nali sokira ina life kuno abasajja twali ngabo chokola toina mukazi oyoko omusajja ayenda akakulabira chokola toina mukazi tufune omulala Dennis bakulabirira banamanywa lwakulabirira wamma bachala mukole dola nempaji wanji mwasuze mutya angunji wasuzotya nze ndigamba oyo omukazi amukuba omugongo amulekera obwenzi bwe naye nga tavaawo ajja mugwira ekiro bamanyi bawule ebisenge tamukombesa bawule ebisenge aba basajja bagwira minisita yonye kimubuzaabuza akuba abakazi balina ekisa ajja mugwira ekiro ono minisita oyo alikugamba ku kyomwega yonye kimubuzaabuza kubanga bwebafuna sente obukadde n'obukadde omwenge si gwe mulamu abannaye minisita afune byakola omwenge si gwe mulamu tuli ku mukyalo ono minisita wakirebeddeko minisita akola minisita afune byakola minisita akola ate si gwe gusoosa nekiyitawo waalaikum salaamu warahmatullah edi kambugu mbalala dola wasizotya bambi abulungi sawa sizotya mwambi kambugu amina faridi ndine dola nze ndi musajja musiramu nesikiriza takuomu kubanza omukazi wange gwe mbanyi n'okubeerako yekka bagenze mbamanyi gye tuvudde nze naye sikiriziganya nakuwasa abakazi basukka ku omu ate saagalya ddala musajja mwenzi kuba aleeta ebirwadde naleeta n'ebisiraani kuba abakazi batambula n'ebisiraani byabwe oyinza okugenda nogenda ku mukazi n'oleta ebisiraani mu famire ubeere bulungi Medi esebo tokkiriza kuwasa mukazi asukka ku omu nze sikiriziganya nakuwasa mukazi asukka ku omu kuba oyo omu yoyo yegwe mbanyina abeera kitundu layiro oswaze katonda oba oyina omu ebyaddala nyina omukazi omu era bw'obeera naye tofunangako mulala abantu togenda bakaka bwenzi oyo Medi buli gyatukuba lwaki adduse yali yayiridde omanyi dola omuntu wano osobola okulaga nti oyina omu naye nga byokola ate byaba biri kati golina bameka era nze nyina omu ate golwaki oyina omu ate ndi muntu nze byange nze ebimayo lwaki twagala bani bakolenga byokola abalala tebabisobola nga lwaki hello ali ku simu ndowooza tugende mu message abantu bayinza okuba nga ensonga zaabwe ziwedde waliwo aweereza message wanaagamba nti dola n'empagi mwebale kuweereza omukazi asooke yeekeberemu okuva edda yali akikola bw'aba si bwe yali omukazi yeekebere keyajaawa bbaawe n'agamba nti ye Peter esayidiza wali ekijjabwa emimasaka kati mwami Peter omukazi yeekebere mu kyekyo lwaki agenda ku mukozi n'agenda ku sister we n'agenda ku bwokuluguudo era omukazi yeekebere emirundi emeka statement ebadde bweti bazadde abaana 5 kitegeeza nti tekyatandika from day 1 mu myaka 10 nti omusajja omanyi bameka abenda ku bakazi abali ekyo kisolo anajja kuveewo mwenzi agendewo mutemu akabulengane aya bw'otanyisa ensi eno vira ekisolo ekyo nkubuulira mama wange tusobola kufuna mirembe tufuna na mirembe girabira abaana bo omuntu buli ssaawa olowooza musajja adde nadde eri ofuuse ekitagasa ku kyalo maama gwe watondera kutawana bwotyo maama ojja kuva gye bajjula ogende gye bawaata omusajja alina emize mibi otandike buto ono mukoze myaka 10 nagwo guviire wamma mwebale kuweereza nze katongole Matiya Kabundi Sembabule bambi omukyalo oyo ngaalabye naye agume bambi wabula amutuuze ayogere naye amulage ku bantu abalwadde siriimu amubuuze nti naye mugumikiriza omusajja ajja kutereera ebyo bibaawo mu bufumbo kuno muyaga gujja genda gulinanga bufuzi ono agambye nti ye kansala George Kirumira alisaidiza eruwero agambye omukazi
aviire ekyenena bagamba kinena kyawanga akise na kyenena kansala nze honestly ali mbende atali musajja womu ate bwobanga ofuna ebyetaagisa awulire ekibonyabonya abakazi ewakaguma bwaba akulabirira bulungi abakazi mukole nkiddamu abakazi mukole mbofuna ebyetaagisa kati balinyirire anti yakola ebisolo byatebisibye ewaka senga batalina bisolo abadde yagenda dda bwaba akulabirira bulungi obwenzi tebukulemya maka okubanga gyolaga atomanyi kiriyo soguma ejjawo ebbuba mukwano mujoze nseno ayinga namwe muzaala message yine evudde rubirizi Dickson yagiweereza agambye nti I want to advise the woman that she should be patient cause omukumira eri walala anti ab'okukyalo bo banoonya ki mu maka g'omusajja sibolereza naye abantu bano basigalewo kubanga kino ekizibu kybalina si kyekisembayo obwenzi si kyekizibu ekisembayo okubeera waliwo alina omusajja nga mutemu ng'aleeta n'emmundu n'agiterekaawo yessaawa yonna nga nti kwendikiwulira watemula muganda wo wonna amanya gy'atemulira wanatemula muganda ekyobwenzi si esingayo nti okituufu ye nga bw'akiraba mukyalo ntakyasobola kulekawo mukyalo ntakyasobola kulekawo musajja kubanga amuzaddemu abaana 10 abaana 5 abakyala batula lw'abaana munnange kubanga bala abaana 5 baleetemu omukazi omulala asooka abakyunye nga lwaki sibatwala akaŋŋoma olw'abaana tuyinza okuba tolina gy'obatwala katula embeera n'egenda maaso n'okubeera ng'ekalu nedda sikujooga omusajja yakogga bannange omukazi yagenda ate lwaki mba mukogga genda maaso n'abalala bo badde okijja naye ndowooza ddala otegedde kye nakugamba nti ebiseera ebisinga abakyala bakontributinga ku bwenzi bwa babbaawe mugambe nti wasa omukazi omulala muteekaawo twaleete bali abanyabana nga nonya wa mukaaga oyo omanya nti kati olwanga mu ddwaliro omanyanga nti alina ekizibu kyalina dola kankubuulira tafunye muwala nti ayagala ono nti abadde naye wabula ono oli paka kati dola kankubuulira nze Innocent yangamba ekigambo kimu ate kye nakkiriza kasita osanga omusajja yenna ng'akwana sisita oba muwala oba mukazi wo mumuwe mugambe nti mukuwadde mutwale abeere nga yafuutinga from Luviiri up to Kagere abantu ekibaleetera obwenzi nti ono agenda kubeera naye ebbanga ttono nnyo amusipendingako kitono naye kasanga tewali mmere tewali zarenti tewali ki agenda kutuuka naye afuuke nga akazito kamutuddemu abadde agala okwana sente zitasanyiza abantu babiri oyo omusajja muviire kuluka pulani yo mpola ng'osirise wefuula akyaliwo nkuwa ekisembayo ng'omukazi wefuula akyaliwo nga bwoluka pulani yo onovaawo otya onogenda wani ogenda kukola ki yongera amaanyi mirimu gyo tandika okugaziya empaya y'embuzi z'olunda enkoko zo byowaawo owudde bwakuba essimu tokwata tandika omulaga igino talina kukwatako oyo omusajja alina ekizibu ate ayinza nokisindika mu baana ayinza okujja n'ozaala n'ow'omukaaga ayina otuuka kiseera n'otawana n'abaana ng'emize gyegimu bannange ennaku eruma ng'omwana alina emize bwegityo nga wagenda walemwa maama tangirako kyotangirako n'abantu abatali bafumbo oba bava mu bufumbo weebali tebafanga n'abasisita weebali abatafumbirwangako maama amagezi gensembayo okuwa gumiikiriza guno muyaga kino kijja kugwa omusajja ajja kusetulinga twalabe bangi nnyo abagenze ne baleka n'obufumbo bwabwe ne bakomawo nga bonna banyoomoovu baswavu gwe n'omuwa n'omukitiibwa kye n'amaani ateera n'amanya nti nyina omukyala ewaka obufumbo bwe bulamu nga omukazi akogaggwawo paka bwafa nemukwata abaana babali ne mbawasa ng'eriiso lyalidde ne mulungi nnyo ogenda kuntulako nga yonna alikoze eri munda maama lwakuba obufumbo mutwale eri bayinza okuba nga abaana bano bazadde bamusinza omuteekako furesha kubanga abagabirako buli lwazaala katuumulemu amatudde kakaawa mu kyenkya nga katuusiddwako Prestige Magellan. Kakaawa kalungi akasesako naye kale nga tugamu nayongera okubanga osindika messages omulungi enamba yaffe eri 077 eya WhatsApp 48 93 magezi kigowa maama ono asigalewo akuza abaana n'ebisolo bye oba
avira omusajja nga bagamba kale naye nga tugamba tino Shiba agenda kubeera ate ku Serena Hotel naku zomwe zijja kuba mwenda omwezi gwe tugendamu ogwa December ja ku sentezo mukazi munange wesonyi wensi ojja kubaawo genda ochakalola babana obulamu bwe balimu eri ate gwe atasobola okugenda ku Friday enaku zomwezi nga 10 ku Saturday era waliwo show ku Serena omwana nga yomuya kuba muziki mulumbe obulamu bwansi bwakuleka tubategeeza nti ate embuutu y'embutikizi bwaguuga esigaza olunaku olw'enkya olwokusatu olwokuna n'olwokutaano ku lunaku olw'omukaaga lwe tugenda okubeera no mu nguudo 3 wakati nalabyeko mikwano gyaffe aba civic events be bagenda okulabika nno batuwa endongo nga enteekateeka zonna ne route plan bamaze okuba nga bagikuba mugenda kuyingirirawa munaafunawo ekyokulya munaafunawo ekyokunywa muneeteewululizaako wa ebintu bigenda kubeera bitya byonna enteekateeka plan yawedde y'embuutu y'embutikizi bwaguuga lunaku lwa mukaaga ba DJ n'abayimbi tugenda ate mawulire gaffe agavudde ebweru eggwanga era nga tugamba nti tubeera n'agaba celeb ate era nitubeera ne gali amagumu mpaji gagenda okuwa katusooke tugiremu bwe tuti ate today. Good morning. Dola ndoza tugende direct mu mawulire ago tusobola okulabika ndo tumanye enteekateeka n'ensonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu maaso awo nga tugenda mu mpapula z'amawulire atujja kubeera nga tufuna mikwano gyaffe abagenda mu maaso n'okuba nno batuteekamu ensimbi esaidi eyo tuwe bampa eyo tugende mu maaso ate ne mawulire gaffe aga international webange chagizeemu fenga tugenda tutandise omanyi ekyabaddewo olunaku olw'omukaaga ku weekend ene yakava evaawo mwala wa Trump ayitibwa Tiffany Trump era nga yasembayo obuto munange bambi empeta n'ebyenda nebimwetokota omukolo ogwabadde ate wali mu hoteli ya kitaawe Alago banjogedde bulungi Alago kwate hoteli gye bateekamu dash hoteli erimu dash Alago bwakyo munange dadwe yabadde azinamu naye so Trump naye kati ayagala nnyo abaana be abasajja abajozi kakati omukulu yagambye omuvubuka awasa namugamba please take my daughter first, you got to put her first before you do anything. You hear me? You put her first before you do anything. See what I get? Tegedde bulijjo kyemugamba nti taata yagaba taata yagaba Trump yagabye kati mu bakyala wali boga bagende n'abaana olwani anaagaba twale erimbo obufumbo tebubaayo buli ebiwozi byanyumya wama mbadde nkugamba mbadde nkyakunyumiza ebintu ate ebisanyusa tonzizeeyo embaga yabadde abagenyi 2,500 embaga dadi yabadde awo nga ayagala omuta tayagala muta sebo yamuwadde pekisi nga 8 like pekisi tebanga kiss naye eba pek ebeera kutama yamuwadde pekisi nga 8 wamuwa endala wamwongera wamwa endala wamwongera badde amwagala nnyo kekawala akasembayo obuto nga bwe kugambye abatutte naye munange yamaze n'awaana omuvubuka eyamwasiza billionaire. Please note, Mvuka eyamwasiza billionaire ate mvuka ine emyaka 25 namugamba at your age you've met so many big people. I trust you, Michael. You're doing well, Michael. Ebyayagala emyaka emituufu egy'okuwasa omwana natandika omulisa akakanja mbusimanya agumenge niwebenda omwana wa mwaka faananyi kwa 25 ne bawangalayo emirala 10 kwa 35 ate ng'oli ayagala genda kakati nekale amawulire gabadde malungi kakati obwedde ebifaananyi bapostinga baganda ba Tiffany manyi Trump yalina abaana babawera alina Ivanka eyo omu ku bawala bakulu era ne mu White House yabeerangamu nga akola naye kano ke kawala akasembayo Ivanka naye alina abaana obwedde buli bapostinga n'abaana be buli omu napostinga n'abaana be nga bali ku mbaga beeyagala kyabadde kyakabi nnyo side eyo munange ate mu America nga bamuyita muko Sezala Trump akwasaganya ensonga atayagala komawo nno kwesimbawo ku byobufuzi kitegeeza nti essaawa yonna omukulu ayinza okulabikako ku kadaala ng'atandise okuba campaign mu Florida yayogera maaso g'abannamawulire n'abavuma abalagako mwebale genda mu maaso n'okubanga ensonga mwezitegedde ndowoozeeza mutabani wa Trump nga bwagenze maaso n'okulabika nti muwala wa Trump nga bwagenze maaso n'okubanga afumbirwa ndowooza olaba abasajja abazungu bano balina ebintu bye bakola naye nga byedda bye twagendanga maaso n'okubanga tukola ku myaka 25 omuntu alina okulabika nti nno awasa kubanga ffenna bye yatugamba nti omuntu yenna kasitaakula n'afuuka omusajja n'afunamu ne kasente awase asobole okukuuma ensaaze yensonga lwaki awasa asobole okukuuma ensaaze myaka 25 n'omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yawasizaako
gy'emyaka emituufu egyo. Omusajja tewali susse emyaka 26-25 nga tonnawasa. Bwe tugenda ku mawulire gaffe agagenda maaso n'okubeera nga gatambula wali ebweru w'eggwanga, mu Amerika tujja gendayo naye nderoza katusooke tubale nga tugendako wali mu ggwanga ali bayite lya Indonesia. Gye buvuddeko emabegako eyo waliyo amawulire agabadde gajja gatambula nga galaga nti waliwo sirapu ez'obulabe ezigenda mu maaso n'okubeera nti no ziri katale naddala mu nsi yonna, era nga wetwogerera bamaze okubeera nga bakakasa nti omuvubuka okuva mu ggwanga erya Indonesia wa myaka 5 bamuyita Muhammad Faraj yagenda maaso n'okubeera nti no afa gye buvuddeko omwezi gwali gwa Septemba omwaka guno ennaku z'omwezi ali 15 abadde bakyakola okunoonyereza balabye ekyo kyaviirako omuvubuka oyo okufa, kubanga maama w'omwana yali yagenda maaso n'okuba nti no awaabira abakola sirap nga baga nti yawa omwana we sirap okakana nga kidini zifunye obuzibu era ng'omwana yafa gye bayita kidini failure. Kati wetwogerera abakugu bavuddeyo ne bakakasa oba kooti ekakasizza nti omwana ono kituufu yagenda maaso n'okulabika nti sirapu ze yanywa nga afunyemu ekikololo ezamuleeta okulabika nti nno ensigo erwala netuuka n'okulabika nti neremerera okukola emirimu gyayo. Kati essaawa yonna bagenda kubeera nga ekibonerezo oba okuliyirira kugenda eri famire y'omusajja ono gwe bayita Muhammad Falaji. Bwe tuvaako ne tugendako mu ggwanga erya Amerika wali e California, amawulire agaliyo galaga nti abasoma obusawo abasoma obwa enginiya kale woyinza okuyita nti bayizi basoma ate nga bebakola emitwalo 48 bali ku nguudo wali e California bagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa era nga bagamba nti embeera gye bafunamu ebintu erabika nti nno ekisuse ow'omulamuzi nti ebintu biri expensive ebitagambika bye bakozesa era nga university eziwera ddala 20 ze zigenda ogenda university 10 public university 10 ezamaze okulabika nno ziteeka omukono ku ndagaano eno gye bagenda okulabika nti nno beekalakaasa era nga bagamba nti abayizi abasoba mitwalo 28 be bagenda ogenda maaso n'okuba nti nno beeyiwa ku nguudo. Batandise lunaku lwaggulo era nga baga nti okwekalakaasa kuno genda kubeera nga kumala wiiki namba nga baagala ebikozesebwa mu university n'embulamu bwabwe obw'enjawulo bigende maaso n'okubeera nga bikenderako, kubanga ebyenfuna birabika nti nno nabo byagenda maaso n'okulabika nti nno bitabanguka kumpi wonna mu nsi yonna. Era nga tukyaliko mu USA oba United States of America, amawulire agavayo galaga nti ekitongole kyabwe ekyebyokwerinda kyebayita eba ekyokunoonyereza kyebayita ekya FBI kitandise okugenda mu maaso n'okubeera nga kikola okunoonyereza. Ajjukira nti waliwo munnansi ow'eggwanga erya America naye nga yali akolera omukutu ogwa Al Jazeera, kati yali side zeri mu West Bank ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamukuba ekyasi n'afa. Era amawulire galaga nti omuvubuka ono gwe bayita Shelin Abdu Abamerika bagamba nti bagenda kola investigation ez'enjawulo ku busaidi abakulu bano Abaisirairi nga baga nti Isirairi erabika yatta munnamawulire ono eyali ow'emyaka 51 ate nga yali mututumufu ng'agenda maaso n'okubeera nga akolera omukutu ogwa Al Jazeera. Naye nga Prime Minister ow'abakulu bano aba Isirairi agamba nti bo tebakwataganangako na America n'olunaku n'olumu mu nkola ey'okunoonyereza. Bo baafulumya ne bagamba nti omusajja yafa accident wabula teyagenda mu maaso n'okubeera nga afa kyasinga America bwegenda mu maaso n'okulabika nti nno ebyogera. Bwe tugenda mu ggwanga erya Zambia, amawulire agavaayo galaga nti waliwo munnansi w'eggwanga erya Zambia muvubuka wa myaka 23 eyattibwa mu lutalo olwa Ukraine n'eggwanga ly'abasajja bano aba Russia. Kino kyajja kitya? Omukulu ono gwe bayita muganda ge Nathan Nyilanda yava mu ggwanga erya Zambia n'agenda mu ggwanga erya Ukraine era nga agenze kusoma ku bya nuclear nga yagala genda maaso n'okubeera nga atandika okuba nga akola mu nuclear bomb. Kati nno omuvubuka ono baamukwata mwaka gwa 2022 ne bamukuba mu kigi ne bamukuba mu kkomera. Abasajja bano aba Russia bwe batuuse nga beetaaga abajaasaba okutwala ku front okulwanyisa mu ggwanga erya Ukraine, omusajja ono Nathan okuva mu ggwanga erya Zambia eyo gye baamuyolera ne bamutwala ku front line okakana nga afiiridde mu lutalo lwa Ukraine. Era nga bino byogeddwa Prime Minister oba byogeddwa Minister ow'ensonga ez'obweru wali mu ggwanga ery'abakulu bano aba Zambia gwe bayita Kakubo yagenze mu maaso n'okulabika nti
nti ensonga ezo azitegeeza ab'eŋŋanda ne bannansi ab'eggwanga lye bayita erya Zambia nti waliwo Omuzambia eyafiiridde mu lutalo olwa Ukraine ne Russia naye nga bamutwala lwampaka okulwana yali teyayagalidde kubanga yali musibe nga kyalina okukola kye bamugamba. Bwe tumaliriza n'eggwanga erya Ghana amawulire agavayo galaga nti pulezidenti w'eggwanga erya Ghana gwe bayita muganda wange Nani Akufo-Addo avuddeyo n'agenda mu maaso n'okulabika nti nno agobye minisita owokubiri mu nsonga zino eza finance era nga bagamba nti ono ayina ekyojja mu miro oba ayina enguzi gye yalya ku kampuni egenda mu maaso n'okulabika nti nno Esima Minerals era nga eno ye kampuni erabika nti nno yakubiri mu ggwanga erya Ghana ne mu Africa mu kulabika nti nno Esima Minerals naye nga takomyeko yokka agambye nti ne minisita oli gwe bayita muganda nge Kin Ofol Ata naye bagambye nti saawa ne bagenda kubanga bamukwata ku nkoona ye full minister ow'ebyensimbi wali mu ggwanga lye bayita erya Ghana nsonga za nguzi. Ensonga bwezityo bwe zigenze mu maaso n'okubeera nga zitambula amawulire agasingako okuvaako ebweru w'eggwanga gagenda kubeera ku Bukedde Fama Embutikizi saawa zijja kubeera ssaawa 6 ne mu pulogulaamu yaffe ey'ekirya Atabala tujja kubeera ne Kalule Kasujja nga atulaga enteekateeka nga bwe zitambula wali ebweru w'eggwanga okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 11. Teweerabira embuuti y'embutikizi buwaguuga ya lunaku lwa Saturday lwe tugenda okulabika nti nno tulaba ba DJ n'abayimbi ab'enjawulo wano mu industrial area okuyingira kugenda kubeera kwa mutwalo gumu ate nga ku lunaku olw'e Sunday tujja kuba tugenda mu Miss ne Mr. Bukedde ng'alagibwa butereevu ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2. Katunyigemu katono nnyo ate tukomewo n'empapula z'amawulire. Jena Golf ky'ekyokuddamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze. Sawa zijja kubeera sawa 2 ez'ekiro era nga kata yejja okubeera ng'eggulawo lujja kubeera lunaku lwa Sunday ng'enteekateeka zonna malidaadi saana era sayidi eno bakugambye nti Ronaldo akubye maniyo awaluma nengera wano ng'ensonga baziwandikako ddala bulungi nnyo. Bukedde akugambye nti twagala World Cup jukira nti waliwo abavubuka bano abagenze mu maaso n'okubanga basamba omupiira bali wansi w'emyaka 20 engeri ya Moses Magogo yabawadde obukadde 5 buli omu. Bamuwa naye alina okugabako sente ziri eyo we bagamba nti emmeeme gabagaba emala n'egejja. Akale tugenze mukogafu ogwasenga mbamba naffe abanonya ababeezi era ng'onagamba nti nno obulipo obukusibye mu bwasingo wagambye nti nno okuwanika ekiruubirirwa buli ssaawa tageti zo ziri waggulu abasajja babitya. Omuntu wanasigala mu tageti za wansi. Empisa kikulu nnyo kasita oba nga wasiiwuuka empisa si kirungi okusabiriza buli kadde tebaga nnyo bagala muyambe biri musenga sengera akuleetedde ebikulemesa okufuna omubeezi ate awo ne bateekawo kojja naye Brian 14 ne 15 mwebali abaana Kenzo asitudde abanene najjuza kololo bibi wano Minister Team MK mbadde ndudde mulabako uno wano yali wa tourism Chiwanda Subi alabiseeko ne ajja timisa kabanda naye tabula engera ne omukulu gwe bayita Vincent bamulanga kisempija babadde bangi ne mukwano gwe bayita Rosemary namayanja naye yabaddeyo omuggo nasembayo mulaba nga alina omuggo naye omuggo ennaku zino yagusuula kama Katonda amusasa. Aba team chairman MK project nabo babaddeyo abayimula waabo babula waabo bagala gula VIP mu mbutu y'embutu y'ebwago ate bagala mu kibinde mu jeans yaga meeting kyagenda maaso zanya n'okuzanya akale naye nga ne Toyota yabaddeyo akulira ekibiina kya team chairman Kololo mwangera wano bakugambe nti minister awagidde ab'ebibanja
ku kya Museveni okudda mu 2026 bibibanja bagala President Museveni akomewo mu 2026 kati nabibibanja babano balengera bamuwagidde nakala bibinja bya mirundi ngena kati abachemani wa district we basooka waliwo abaddako abalala ne kale waliwo abanoonya bagambe nti nonze Joy noonya mwami ngaali ku ddagala nga mukulu ngaali mu Greater Masaka ng'akola ku baana ngenkola njagala omukakamu nga simula upangulu kufunga nambala musajja gwe bakunoonya agafe Masaka waffe Buddu Masaka City bakugambye nti abatuuze 200 boolekedde okusengulwa lwa binazi aya bas tuze 12 babajje ate balime ebinazi ate muna amalo kulima ebinazi nga baganti ate ebinazi tebiina katale kati biki bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ndo za tujaddi kwa samu tulabe Paji tulikwe mwalita mmere olaba abantu just abeera wakawe ne wamulema sizenze bantu era kastomanya nti nfunye kastomanya nti nfunye manya nawe ojja kufuna amina sala bulinnya lya Yesu ne paji tsobamanya utabere wakane bamulema oleba mu bwa LC ne ekyalo kyo ne kitabugane kyankalana ndio tajja kujifuna kati eggwanga nze sirisobola bakuga nti embutu y'embuti kiziba gyesunga ngambaga nengera wano omu ku busiki bw'embutu y'embuti kizibwa kuganga bugenda maaso n'okubeera nga butambula mu bitundu ebyenjawulo Patrick Kibiranga ensonga azirambise bulungi era twagamba mutwalo gumu okuyingira kerako bukeezi wana wenyini utota wana muba tumanyi ogamba ngenda kubukedde unatoka kubukedde ojja kubola abulabi awali embuti dola waliwo amawulire agajja ne gamalako pulaani abadde yakava ku kyeyo atiddwa mu bukambwe kati ono omuzira gumu okubidde ki kanda wange bichemu byampitirako kama katonda wange mwana ogwo ali ku kitanda owa malende owa NUP ali ku kitanda naye olaba omuntu wamubeererawo buli mbeera embi boyfriend boyfriend oyo yamulaga nga kyanoonya akalulu ne kati awasobola ovaawo ali ku kitanda boyfriend abamuloge anto makingira ku nniya era abamuloge makingira ku nniya era olaba yebamaze oyo abamuloge ate sente zajja atagenda ate yabeera oli nga tewali atezi wala ini wa mulinyiri ne wa mulinya kagere wati nakanyiga tasobola vaawo mukwano gwa kigobero wano bamulese omulengedde musanyu agambye akabina omutwenzi ya kampesi mukwano gwa kigobero yanti kigobero bonna abali musanyu bonna bakwano ba kigobero musajja mufumbo naye yasinga okwagala omukogono musajja mufumbo paji yasinga okwagala omukogono ndaba nawe ogwagala nze mba mbategeeza ebirimu naye bagende babirabe muno mufumbo kituufu naye okwagala kitegeeza nti nno agenda mutwala yagala bwagazi muko engeri wammaje balumbye poliisi mu Kampala wa poliisi yekyanje bagirumbye naye bo babadde stede babadde abasirikale nga tebebase era ne bakuba amasasi kati ne badduka abadde balumbye ebannange enanga yayogera enanga namuwulirako yayogera ekyagazaawo buli poliisi obutonotono mbu baali baagala kwongera ku byakwerinda abapoliisi bonna bakuŋŋanyiza ku police station yemu kati abazze obbalumba bamulageko ng'enteekateeka bwe zitambula tulabe ku New Vision ono ate tugende mu nteekateeka endala nga bwe zitambula kale bakuwandikidde munange ate ataka yakoledde etu akulumba poliisi byenva okwogerako byennyini kakitegeeza naina abapoliisi tubasabire kubanga nabo baana b'abantu waliwo ensonga dola wano ezisinza okubanga zinkwatako cabinet approves new sports bill manyi Engineer Moses Magogo emu ku byamutwala mu parliament yagamba kagende waliwo batemera atemeteme ekiyungula akikasuka byemizanya natematema muyina naye yasooka kwefunza atematema nagenda batemera kati ekiyungula kikina amaze okuba nga akifuna etteeka lya sports bamaze okulyaprovinga cabinet eriyisiza kakitegeeza teekateeka egenda kuba malidaadi sana biri ku peegi ya 7 National Forest Banage Authority yona kati yayimuse bambi okusaaga bagambe no tale egenda kululwana era nga bagamba baluwira okusavinga eka 17 ziri mu tobazi abala bafuna debyapa mu Mabira Forest naye banange kakati wano bagamba obagwani bagenda kujjawo yabade order ya president Chwekagu Museveni kasoba ngoli mu tobazi oba oweseza mbibira obagwani oba oli munene simanyamba togamba people where munyambe kiki kyasoboka katulabe
katulinde Mukama Katonda atusaasire ojja kumaliriza nga babatutte enteekateeka tezitambula ddala bulungi nnyo bakuleetedde wano ensonga za Muhoozi project nazo zikyagenda maaso n'okuba nga zitambula ti Muhoozi eyina beyagenze maaso n'okuba nti neeronda nga badde abamu ku bacoordinator abagenda okwanaganya ekintu waliwo abakozi ba gavumenti ate batadde mu mbuga saidi ze Kanungu Rafojare kucangacanga bintu poliisi yagendako ebusaabala okutaka lya Kyagulanyi eyina ensonga zeeyogerako kati nengera wano badiployinzeeyo nsonga za ttaka Mary Kalolo okulutumwali agenze maaso n'okubanga kuwandikira ku nsonga ezitali zimu load shedding esuubirwe leka naawe ene enkuba etonya enkuba etonya agula New Vision babikuwandikidde waliwo ebitateredde bali mutereza amasundiro g'amafuta g'amasanyalaze kama Katonda atusaasire ndowooza tunyigemu tugende maaso n'okulabika no tulaba ensonga endala ezigenda mu maaso n'okubanga zitambula naye nga pass o level tugamba wezzeemu essuubi twemalamu maanyi bino tubyogera naye gwosooka manyi omuntu gwogenda naye kubanga bonna sibe bamu buli omu n'omukisa gw'ekikulu nnyo togwaddalu lwansi eno ebyo nabikugamba osobola okukeera ku makya ogenda okole nga oli positive kituufu nnyo kuba buli wogenda ng'oli positive kiba kitegeeza n'emirimu gijja kutambula naye buli wotwala attitude yo ku mulimu nze ogenda kutusanga nga naffe dola olwaleero emmotoka tusiseeku ku makya nga tujja naye waliwo omusajja aliko Olex awo bayitawo Bukoto ankwasizza nnyo ennaku nti tumuyise naye ng'atudde wali n'okusobola asowodde ali bw'ati ne tumugamba nti twagala ku mafuta anaga nti muleeta tunga emmotoka esise naga mugende ewalala attitude ngambi nnyo siye jjukira ne okuteeka okukola ekiro kitegeeza nti emisana tosobola kupafominga kati ojja kulemera ekiro tewali agala kukola kiro kituusa attitude ng'oli ku mulimu ojja kunyumirwa obulamu bangi nnyo otukayo nagamba madamu byegirewo mwatungaze kukola naye nga si bibye abasinga tebiba bibye ng'ali ku bizinesi ya munnagyonoona abala awo nyinyini wakola ate yajja kunoonyezaawo omulimu ali ku mulimu anoonya mulimu kanze wano ndiwo bubeezi wakuba essimu ati wagaba banne bali abeera ajja ne maani wano ndiwo bubeezi kiki tebannakuteekayo mpapula abantu bali mu Uganda yalabbi atugende mukyala wa leero omukyala wa leero munaye katusooke tuwane sponsor waffe sooka okuba ebbampa eyo babatanabanga tugenda maaso kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze wesigamiwa bagamba bawe ssente olina bukadde 5 bukadde 2 kakadde kamu bo bagende bakulundire enkoko bazigula bazigema bazikuza gwe kiwetaaga kiri eki kubanga bayita cashew what olina time bakubese bwe paji my favorite season of the year kubanga ebamu abantu abasanyufu bangi family zikungana atenge byenjagala kakati tukugamba mama binje bizo kuberawo nga tobisuubira mu byo akasente kandigana kituufu tata kalima atero suubiza natuukiriza naye ebintu byekutte wangi ne government naye waliwo olabanga munayirwana bulanyo okwasaganya ebyayo government eri mu kwewola kyabamanya nga sente zibuze kati mbadde nteesa atandika okusulawo kosulawo gwe gyoba ofunye nogamba wayi mumpe ekikabe kyange ekyo osuddewo 1,000 osuddewo 5 osuddewo 2 naye nga togambye oli nti webinaagaana ate family na tenyiga kamutegeeza ejjukira mu mukyala wanyiga family nenyiga oba basuule babiri anti kati ayinza omugamba taata asuule ne maama asuule abasajja bagumu akugamba nja zireete ezo kyazifuna tezijja kunnima sagamba omusajja yagamba nti agenze kugula ngoye z'abaana ng'alimba Christmas nga yankya nakumawo nga talina n'agamba nti nno omuyaya azibbye asensawo n'agenda nazo kakati banne nabateeka mu dailema eroza Christmas yebe n'enyuma tenyuma naye kati omusango ne baba gumugyeko ne baguteeka ku mulyango naye ng'alimbye okulimba kaso wange obufumbo bugenda kubaawo limba maama okwewala ebyo teeka akako ebbali togwa eddalu simanya ennyama tewali kale naye babayisaawo enkota y'ettooke gwekola bibyo fissa olaba ekinaabaawo
Aya basi tweyanza tweyanzeke ndowooza ensonga bazitegedde nga bwe zitambula naye katunyigemu katono nnyo tukomewo tulopera omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Ensonga ozitegedde nga bwe zigenda mu maaso n'okubanga zitambula tukyagenda mu maaso n'ekyenkya kye tutambuza okutuuka ku ssaawa nga zoolekera okuwera essaawa 3 katulopera omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ekirungi agenda kujja okwogera olunaku luno olwaleero eri bannayuganda ssaawa 2 ez'ekiro tujja genda mu maaso n'okubeera nga tumukuwa agenda kwogera ku Ebola naye katusooke tuyiseewo enteekateeka eno chairman anti era ye chairman owa Uganda eno omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni tukutegeeza nti gamba nti ensiko wagisaanyaawo bwe wali ojja mu buyinza ensiko wagijjawo kitegeeza nti abayinza okuyeekera tebalina bwe bagenda kutandikira gwe gye wayita toyagala baddemu bayiteyo naye bw'osaanyaawo ensiko waliwo abantu abaali babeera mu nsiko z'enkima enkima zino bwe wasaanyaawo ensiko kati zaavayo ne zidda mu bantu katufunye kompuleti okuva e Busaabala n'ebitundu ebiraanyeewo nti enkima zirinnye ebikomera ne zigwa mu nnyumba kati laba omukyala n'omwana ng'alabye ku nkima laba duka kiyenje olutiko luba lugenda bamera duka kiyenje emese neiba olutiko luba lugenda bamera kati sebo president taasa ab'e Busaabala either ozeewo ensiko enkima zigendemu oba obayambe enkima ozitte wali wali mu kkubo lyazo omusajja atugamba kati muddawo ne muyomba bannange amataba bannange kino bituyingiridde awo we byayitanga enjovu zayitangawo kati teziraba we ziyita nezijjukira obwongo bagamba enjovu zirina memory ya myaka 4 zigamba twayitanga wano nga tukkirira tulaba we mayumba naye ndosa katuyite wano zijjukira obwongo buzigamba weewe ffe twayingirira ebisolo ebyo president ase enkima tunyigemu tugende mwani azalibwa munange abazalibwa tubagamba happy birthday mwe bali kukula nga mwazalibwa ne Betty Among Akena era nga mukisa wa parliament atwina na Bosa Clara waliwo Rita na Banja tubagaliza amazalibwa agasinga akatukomewo good morning happy birthday Sanyu eri mwenna abato baffe abazalibwa olunaku olwaleero Bukedde TV programu ekyenkya tutandikidde ku Rita Nabbanja ono nga w'empereerwe obubaka obw'omuyozaayoza buvudde eri Ntege Samson agikakalabiza mu UAE agamba nti amwagala nga bisoko bya ngoma era amwebaza okumubeererawo okuviira ddala ku Day 1 lwe baasisinkana amusabidde essaala ng'amwagaliza birungi byereere era ng'amugamba ayongere okubeera omugumiikiriza n'okubeera focused naddala mu bye planning okubeera mu bulamu obw'ensi eno bebi waffe owookubiri ye Nabbona Clara Olka ono nga daddy we ye Ssenyonga Herbert ne mami we omulungi Asimwe Evelyn bano beebeerera Kitende ku Ntebe Road essaala okuva mu bazadde egenda wa Olka bagamba nti basaba Mukama akuwa okukula obulungi n'okubeera omwetowaze n'okutya Katonda era owezezza omwaka gumu wabula ng'owoomerwa nnyo akalo ne wotameroni n'obubaka obulala buvudde ewa mami wo Katusime Nancy ow'Ekakumiro era ng'agamba naye akwagaliza birungi byereere amazalibwa amalungi Baby Clara Alka Ssenyonga abazalibwa leero mwazalibwa ne bebi omulala ow'amaanyi mu ggwanga era nga si mulala ye Betty Among ono nga yazalibwa 15 Novemba 1975 leero awezezza emyaka 47 bamuzalira mu Oyam Betty Among Akena olumu yeeyita Betty Among Ongom mukyala munnabyabufuzi ye Minister owa Gender, Labour and Social Development mu Cabinet okuviira ddala mu June owa 2021 yaweerezaako nga Cabinet Minister owa Kampala Capital City Authority mu 2016 paka 2019 yaliko Minister owa Lands, Housing and Urban Development mu Cabinet mu ngeri y'emu era memba wa Parliament owa Oyam South
Health. Ekisanja kye yakitandika mu 2021 paka 2026. Yasomera Makerere eno nga gye yafunira degree eya arts mu political science and public administration mu 2009. Yafuna master of arts mu international relations and diplomatic studies. Yalondebwa ku bwa MP mu 2021 n'addamu n'awangula mu 2006. Yalondebwa ku bwa MP mu 2021 n'addamu n'awangula mu 2006 n'addamu n'awangula mu 2011 ne 2016. Olwo mu 2016 n'alondebwa ku bwa minister obwa lands, housing and urban development wadde nga yali ku ludda oluvuganya gavumenti. Okuva olwo azaakyusibwa ku bwa minister. Mu 2013 Bet Among yafumbirwa Jimmy Akena MP owalira municipality ng'era ye president owa Uganda People's Congress. Ba ye mutabani w'omugenzi Milton Obote eyaliko prime minister era president wa Uganda. Embaga yaabwe nti yeetabibwako abakiise ba palamenti 32 yali mu Oyam district. Abagenyi abagiriko kwaliko ne President Museveni. Abagetta amazaalibwa n'omukyalo w'amaanyana mu ggwanga tubaagaliza birungi byokka era nga programu ekyenkya ebaagala nnyo namwe nnabe tutasobodde kukoonako mannya. Happy birthday. Eza World Cup ennaku tutandise okubeera nga tuzibalira ku ngalo. Tusigaza olunaku olw'enkya olwokusatu, tuyina olwokuna, olwokutaano, olw'omukaaga ku Sande zitandike. Kitegeeza nti tusigaza ennaku 4 oba bw'oba oyagala osobola okubala 5 onaabala olunaku olw'Essande empaka zino eza World Cup zigibweko akawuwa. Era kyovola twakuterawo program wano ku Bukedde Tipo bano abaana aba under 20 kyebawangula ku weekend mu ggwanga eri abakulu bali aba Sudan era nga ttiimu ya Hippos yakomyewo negenda maaso n'okulabika nti ekikopo kino ekimukwasa bulambalamba naye mugamba nti ssebo olutaba lwewatutuma lwe luno agenda maaso n'okulabika nti nno weeyagala esayidi eyo obulamu busigale